abasajja abali wano kukalenzi kavuma ssebo omukulu abakaba abataka banyabo ne bassebo kitalo nnyo ddala ekyokufiibwako mwannyinaffe era muganda waffe maama w'abaana jjajja omukyalo oyo simanyire ebbanga ddene iyo tusinkanye mirundi egiwera abadde ku lukiiko lw'abakaba abataka ng'aweereza ng'akiikirira ekika ky'enjaza mbadde ntera okusaagana ennyo ne mugamba nti ab'enjaza nammwe mugende nga muwera nzimanyi muli basatu manye Dorothy ne Victor naawe nagamba naye tuli banyumba katuwerako namugamba baleeta obakagenda nagana nti omanyeranga buli wansanga nti nja kuyita ojje olabe ab'enjaza ekyomukisa mukama omuyise tannakikola naye nga abadde agamba nyo ekintu ekyo omukyalo oyo abadde mukakamu mukozi olw'omukubiriza bwagambye nti tubadde ne bajjajja abakyala yali ku mulyango awo n'atuula n'akola omulimu mpola mpola n'atambuza byonna ebintu era nga mu nkiiko ajjumbira nnyo era nzijjukira nasembayo kumusisinkana twagenda twali wamu ku Muyimba nga tusinkanye abataka ne tutuula nga ninaanye nambula naye bwenakola bwenayita ab'enjaza nja kuyita ojje naawe era olabe bwe tuli abangi mbadde nino olunaku olwo kyenaku mukama takkiriza tetujja kubaawo naye katwongere okusabira obulamu bwe basawo ne banyabo buli muntu mukama gwayita tufunamu ekyokuyiga obulamu bw'omukyalo ono bubaddemu obuweereza obutaliimu kwogganira oba okulaga naye nga muweereza abantu abasinga bagamba nti bwemba mpeereza nfuniramu bwa kikyenyijamu obuweereza buno omukyalo ono kyajjeemu ajjeemu oluganda ajjeemu emikwano ajjeemu n'ekitiibwa era abantu bangi tufudde gye tuvudde nabona buli omu atambudde nga mwami Mukasa bwe yagambye nti oba mwami Mukwayi yagambye nti n'olubadde lwa Dawupe ffenna tugirese ne tujja tubeerewo okusiibula munaffe bw'oba gy'oli mu kika mw'oli byonna gy'owangaalira community nawe baako kyokola weereza oba oweereza nga yabadde mubaka oyinza okuba chairman nga bakama baffe bonna bali wano oyinza okuba secretary oyinza okukola kyonna kyokola kyekitufuula kyetuli si buli kyokola mulamu nti kinakubanga kyakusasulirwa baako nawe bulooka gyogatta ku community yo baako kyokola nga si kyakusasulwa ninaawe ogatta mu community njagala nnyo okwebaza abantu bekulole mwebale nnyo mwebale mbadde nsatu wakwire kugala mwebale kubeera na mutima gwa bumu mwebale kukola wamu ekintu ekyo kikulu nnyo kituyamba mu nsi eno mutuwangaalira bwe tuli abagwira ng'omukubiriza w'abataka bwagambye bwe twogera nnyo oluganda kyetegeeza nti tuli baganda ffeka naye twaniriza buli omu kale omukulu ono Hannington naye njaga mwebaza nti bwe mukolera awamu kiyamba oweza agali awamu gagakola ki ndowooza ekintu kulole kyekola singa n'ebitundu ebirala naffe tukikoppa netubeera nti bwe tubeera n'ekintu ekyo singa waliwo ekituguddeko ffe ab'omu kitundu ekyo ffe tuddukirira enduulu ezo kale bannaffe mwebale nnyo mwebale ddala abekulole olw'omulimu ogwo njagala nnyo okusaasira abaana Shiba Beni
ne Moses babaluddewa banaye abaana abo musamuyimirireko buli muntu ali wano abaana abo bateeke mu ssaala abantu kumwe abawangala Uganda mukimanyi nti mu biseera by'entalo abasinga twagibako bazadde baffe nga tuli bato ababasigaza mwalina omukisa naye abasinga twagibako bazadde emyaka ng'egyabo oba n'egya wansiko abaana abo bayita mu kizibu kinene bali mu kusomoozebwa obutagambika tebamanyi kiddako nsaba buli ali wano bw'obanga abaana banayogera nabo bakubire ku ssimu nyumyamu nabo tuleme koma lwaleero okuba nti abaana abo lwakomye balaba abaana abo mubateeke mu ssaala zammwe waliwo omwami waliwo Beni yanyireko oyo Beni baluddawa janguko wano we mukulu oyo njagala mwongere ku bugalo mukuteekateeka omukolo gw'abataka agwasembayo mu Peckham Academy omwami ono yajja n'akola emirimu nga tetumulabangako n'akola emirimu gy'amaanyi nnyo n'abeera nga ali awo era babuuza nti ono omwana yandaga nti mama wange oli era bwe yakola omulimu yasanyusamu nnyo ku babaka b'abataka omukulu Kaziwa Sseweyimirirako ne bafuuka ba mukwano nnyo mulaba ekyava omwo ne bajjamu Oluganda era omanyi gaje bulungi tamanyi bulungi so ekintu ekyo ekyokuba nga tuweereza kikulu njagadde omwana nomulage ku mukolo ogwo yajja n'akola fetwamulaba ayinza okuba tajjukira abaana mutambule nabo abaana mubalage abantu buli mujja ne mutambula mwekka abaana tebamanya kigenda mu maaso bwe muva mu nnyumba zammwe ne musimbula temugamba nagamba nti ngenze mu nnyimbe oba ngenze mulumbe mufulumafulumye ne mutambula omwana alabulabe mukoze eki nga mukomyewo kati omuntu bw'abanga omwana tategeera kyetukola oba kyetuli wabeerawo ki obuzibu abaana mulage communities ekintu ky'okufa kino nakyogeddeku wiki ewedde nti abaana bagenda Mukama n'atuyita oba n'ayita omuzadde omwana n'asigala ekka nammwe tabamanyi awaka temukyalanga nawo naye omuntu bw'atuuka okufa mwenna ne mugamba nti tujjaawo ne mujjulaawo abazere obukebe abaleese omuceere nti fenebera yaffe tugize nayo abaleese ebindaazi abaana kimuteekamu kattu abaana bano tubalage bannaffe tubalage baganda baffe tubalage famirizi zaffe abaana bano bantu bakulu obuzibu obuliwo mu ggwanga lyetuwangaliramu bano kati bakola decisions ez'omugenzi niyo ejja mugamba tugenda kumulumba agambye nti ewaana ye nga mulukoye olumbe lutegeeza ki kubanga omwana takola ki abaana mubawulire ennono yaffe omukulu w'abataka abagambye nti nomanyi ffe mulumbe tukungubaga tukabire omuntu kuŋŋaana bwe otambule tambula naye munnyonnyole nti ffe ebintu byebeerawo children, the young and the youth are here. It's important to know your culture and the values and where you come from. All successful people, it's very difficult to succeed in life without knowing where you come from. Because where you come from makes your roots. If you have deeper roots, your chances of success are higher and you are unlikely to be blown away by wind. If you don't know where you come from, if you don't know the value or the culture or your ancestors, chances of success in life are tremendously reduced. Kale abaana mubanyonnyola ekintu ekyo tekiswaga kumanya olulimi lwo, tewali sitaani kumanya olulimi lwo, tewali sitaani kumanya nnono yo.
abaaliwo nga Queen afudde mwala ebyakolera baakola okalica nene nnyo fe tulina bizikwabya lumbe temuli sitaani tukungubagidde bunnaffe abaana mubagambe abaana temubakweka bintu bino tulina obuzibu nti tukula naye mpulidde buli lwengenda n'otukantu akusoni batugaa nti ate bana abazze beetisa ebintu abakyambi banonaki tyobala mujja mulumbe mujje ku saa 10 nga mugenzi nkimanyi nti ffe ekyaleetu nga abasoma ekisombe katunagikola tyotwa 10 bitume nga tugenzi kiba kizibu kale bassebo ne banyabo nsaba abaana mugenga mubayigiriza ensonga zino mugendako mubayigiriza ennimi zaabwe muwabulire gye bava muwabulire ebika byabwe mpunzika nga nziramu okwebaza nnyo munda abali banakawungezi kaleero abazze okujjukira bwogeza munnaffe tusaba ena gyali kati mukama amulamuza ekisala era njagala nnyo okwebaza abantu b'ekkololi olw'omulimu gumukoze guno gw'ottendo omukola okubeera awamu kino si kyakuba nti baganda Buganda yaniriza buli omu ffenna tukola wamu ffenna tuli ba Luganda ffenna tuba mu nsi eno bwe tuba twogera olulimi Luganda kiri nti kubanga agasinga tulwogera ne tekitegeeza kusosola mu bantu tetusosola era ffenna tukolagana wamu ne bwaba mulala ng'avudde mu kitundu kitala bwavudde akiroli byafunye ekizibu era ffenna tukwatira wamu kubanga tuli ba nsi eno ebitugatta bingi nnyo 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 okusinga ebitwawula kale obula nebagaa nti ate temukola kino kubanga ebyabaganda ebyabakyoli temukiwuliriza musigale n'obungu bwemukoze mukama akutwala emaaso n'ebigambo ebyo sabasajja bakawangala Line gwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe wetolola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga.